Bannayuganda, embeera gye batuusizza wazibu. Omukazi gw'olaba mu vidiyo eno mubbi, era kamera zino zimukettera wala. Zaamukutte ng'aliko ekikomera kye yayingiddemu nga yeekeja, oyinza okulowooza nti ye nannyinimu. Nga bw'omulaba ayita wano adda eno, awo nasse ku bigere. Nga bw'omulaba asse ku bigere, ayina w'ayingira mu ngeri ya kusooba. Ogenda kumwetegereza okakase nti ensi eno gy'etuuse oba gy'etutwala wazibu ddala. Ndowooza omulaba n'alingiza, n'aggyamu engatto bulungi. Nga bw'omulaba n'ayingira. Bwe weetegereze, tova ka vidiyo kano, weetegereze olabe nti Uganda gy'etutwala. Wabula kakasuse nange sikategedde. Ndowooza omulabe n'aggulawo bulungi n'ayingira. Kakati gwe kyenkusaba weetegereze ka vidiyo kano, omukyalo ono oba omumanyi, ojja kuyambako. Ogamba bugambi nti naye omuwala ono ng'afaananidde gundi, ali munda eyo alina by'aggyayo. Wamulabye bulungi ng'ayingira, ali munda alina by'asoloozaayo, awo afulumyemu. Tugenda kumulaba alina by'aggyeyo, obugatto n'abukwata n'ayingira. Omulyango gw'agenda okufulumiramu si gwegwo gwe yayingiriddemu. Era nga bwe tugenda omulaba, wuuyo afulumyeyo ayambadde engatto ze, olaba ebintu byakutte mu ngalo bisinga ne ku ebyo by'abadde nabyo.